abasomesa bano bakulembeze lwaki bafuna ssente nubabonabona mwe ssente zaani yazibatuma muzitwala wa fe ya answer gye tubabuuza bwaba uje naffe taniko kuzikola tuzitwale yazitutuma kubanga ne bomba amazima gababuze mubuze Sitaani Lucifer mubuze Lucifer yayina emirembe gyonna naye mugende mumunoonyeko mumubuuze Lucifer kyali kitya Lucifer kasitaatandika ebintu by'ekiyayeyaye ebyekikumpanya okulya ayagala kulya bosi ayagala kuyisa mu bosi maaso ng'atandisa akamanyiro blood Mukama yakwasa ensi Uganda n'agikutemera ate gwe ogiriddemu olukwa abantu abali ffe tufuula ensi Uganda si bizimbe ebigirimu bwe tuvaamu ffena ne tuvaamu ebizimbe ne bisigalamu oba ofuga ki kati bw'ogaana tukugambe ojja kumeza tokyafuga muntu nga twewaddeyo tuffe ensi esigale nga temuli muntu osigalemu ne famire naye nga mu byonna katudde ku kivvulu katudde ku kivvulu let me hand over this microphone to the dancehall yes man labayo kanyimuwe kamba nnyonnyole kubanga mulekere mike eno kyolina omanya kiri kimu ekibadde kiza industry yaffe emabega gye bayita obutawaŋŋana kitiibwa nga bw'onoogamba nti nno kati Viper muto wange era bwe tudda wano emyaka netujogera n'omuntu ali yayinza n'okutya nti Viper mu myaka muto wange ne mu experience y'okuyimba muto wange n'ekineewunyisa nti mu myaka Viper gy'amaze mu music n'akola asoye n'azalayibwa n'akola ki naye n'alwana n'atuuka waali saawa eno okuva ku bwafaanana ne bwatunula kwegamba ye muntu naawe gwe weegomba okugamba nti bwe ntambula ne Viper ranking mpulira nga ndi n'omuyimbi okitegeera neewulira nti nywedde okitegeera nti otambula na muntu wa ddala okusinzira organization gy'alina mu kuyimba kwe tosobola butakolegana na muntu ng'ono oba butalya na muntu ng'ono kati newajja ne wabawo n'embeera ebaddewo nga waliwo ezzalawo eribadde lyatandika bakulu baffe nga tosobola kusanga muntu nti ono ali mu kampu gye bayita Rion Island nga ate respecting oli ali mu Firebase nga tosobola kusanga ali mu tiimu Firebase nga respecting ali mu tiimu Gargamel kati ffe ku mulembe gwaffe tosobola kukola kivvulu oli wa dansolo kyokka toyita bakadongo kamu eryo zzalawo oli wa kadongo kamu bakubuuza bani abasinga okuyimba ate babafana bankubira raga olimba okitegeera kati support etandika naffe straight muze ndi bwa dancehall straight up okuva nga ntandika amaloboozi nagakoleranga ku nnyimba za mukulu Bafana straight up luli namugamba like nina ne muto wange yasinganga n'okunjagaza Bafana kyamukisa mubi siise naye leero mbadde nina okujja naye ng'ekiriwo like ndi wano eno okusikinga knowledge even before like okuteekayo show y'omuntu omukube nasooka okwebuuzaako kuba ye bwe yalina show last year yagiteeka kajansi era show ya Bafana najja ne ngiyimbako nga ndi mulwadde najja naŋŋamba muganda wange ne woliba olina show eggulu nja kujja nnyimbe ate nekirala like Bafana ayina kyatadde ku industry naddala mu kikwatagana ne dancehall y'omu ku bantu bempulidde nga buli dancehall artist alina okumumentioningako so like wamaanyi nnyo wakitiibwa yes man nze njakuwa ensi gye bayita Jamaica mujjudde abayimbi ba dancehall abasuka ne mutwalo oba okitegeera wano nze nsuubira tulina kwongera ku inspiringa nakukola difference okwongera okukuza industry n'okukola abayimbi abakabi kozi teri mwimbi wa dancehall asaaga omwimbi wa dancehall owaddala taliyo ng'asaaga fena tuba tusabula we tukwata microphone bikyuka ositogera osobola okunsanga eno nga ndipowa naye we nkwata akazindaalo mbeera birala mmenka yeah man kituufu sofa abayimbi abasinga bonna nze nsubira kiva ne ku neeyisa nabwe neeyisayo n'enkolagana gy'olina wakati wo nabo nze mbuildinze good relationship ne bakyali bangi nnyo naddala mu industry naye mba nga siyimbangako naye naye nga nina enkolagana nnungi nkedde ku Swang's Avenue Epas ampadde
Cindy, Bafana, Waiki Benda, like bantu bangi nnyo n'abatagenda beerayo ku show. Nsanze ba Benoni ne bangamba twakulabye mwana olina ekivulu kya kabi. Benoni waswang zinangamba man drop yiyo. Tugende nagana tupushinge kati sawa zineno tutekeyo endongo straight up. Yes man, mbakoola mwena sino bantu bakireka bokka. Just to show nti je nakoze eki je natuumye bwentyo. Nze mpita omuntu yenna ayagala good music, omuntu ayagala real music, omuntu ayagala dancehall music, omuntu ayagala Viper ranking. Lwe lunaku olukakasaka abayaaye kwolwo lunaku. Ennaku z'omwezi nga 31 ogw'omunaana egenda kubeera Nsasage wali Kyereka Mawanda Royal Gardens egenda kubeera Nsasage mujje musaleko mu bungi nnyo balinze. Yeah man. Mbadde nta music though mbadde mutampola mpola nze kyensuubira like it's not my culture oba ku muntu ali mu kaliba ngeyange okuta music nti nze setaaga hit song okukola concert nti music ewange yeeyogera. I have a good catalog nsobola okukola kyonna kyenjagala kasita nga kiba nga kiri mu line ya music. Yes man, very very very. Newe natadde muganda wange sibbaala okitegeera ekituufu ekiriwo n'ekirala tewali wantu we baategeka nti weewano we walina okubeera we bategeka show. Awantu wonna gwe muyimbi naye naali eyo gwe kasitoba nga weewulira nti wano wenjagala teeka awo ebisigadde bijja kugoberera agaliwo. Kisoboka omanyi kuba wali we nategese waneno singa ne Serena abayimbire mu Serena abayimbidde mu holo nze mba nyimbye ekisaawe bw'oba watuukawo. Yes. Yeah, man. Kati bino ebintu bye tuze tukola nze nsuubira kino ekintu kituli mu musaayi buli Raga Muffin nze nkuba live band bammanyi Rostan Rhyme mwabiraba bakuba na performing eddakiika ntozaaliba eddakiika 50. This time round ngenda bakuba essaawa 2 n'ekitundu tegenda kubeera muzannyo ngenda bakuba like kijja sinzira because what we kyetusinga okutunulako like delivery eri bawagizi baffe okufulumya ekintu ekirungi ndowooza ekyo kijja luvannyuma aftermath. Yes man, okuyingira kigenda beera kyebiri VIP kyetaano table ya kakadde. Right now tickets zafulumye tusobola okuzisanga buli wamu weeziri ne ku online kwennyini ku Quicket gye ziri. Mugende mu grabbing tickets zammwe ng'obudde bukyali ate ziri ku bei ya discount eya early bird. Very soon deadline egenda kuba eggwako. Yeah man, bless up.